Yes Faadi TV ujimbaniriza akade kano mwasibye mutya muri mutyangira kubasaba musubscribing ate munyigene kade abana batuli bulala family abali abana ba social media ba ku TikTok abazanya ne Jose Chakala embira abwe kyaganya okubanga etitirira situation kugamba is getting worse each and every time or each and every second embira eyongera kutabuka butabusi kucyankala na bucyankalanye bana bayisiba bubinya abali mu kamotoka ekika kya wisha akafuna accident abasinga bagamba nti lwaki beputika oba befutika mu kamotoka katono boye katyo motoka kika kya wish yabakola ki yabasula ku kabenje kiraga nti ndoza pali bavuga speed atenga matumbi budde masakalo odi oyo abawa kwegendereza nye bise bisingo mutunga buvugira ke motoka naye abantu abasinga kyabalemo okutegeera ne speed teyetagisa nnyo sivuga mpula omuntu bovuga mpula nobera wekanza omuntu oba osobola okusiba emmotoka naye abasinga emmotoka bagivuga speed kiraga nti bana abaana bali bavuga speed atenga befuutise nnyo mu motoka ekika kya wish bolengera bonna bakosebwa Patricia ndoza yali mu motoka alabika yali mu ndala kubanga yali amaziga yakanya kubeerawo ng'akulukusa amaziga ati ng'atidde banenga bayisibobi abasinga ndo bakyalina mu komana kadde kano bwenjogerera mukyali awo tebeza muno nnaku ziyiseewo kati kituta akabanga butyanga bafuna akabenji tebanaba kubanga batirira mu ngeri okubanga mubasabira Bange sazo ne video bateekayo ku social media handles zaabwe obudde bwazanyibwa dda bwe bateekayo akadde kano bali bakwaki babushootinga dda nga babukwata dda bwe bali mu kuteekayo mu ngeri okubanga musaba mu ngeri essaala zammwe mu ngeri essaala mu ngeri okubanga mubasabira basobola okubanga bakola ki basobola okubanga bali kavalinga mangu naye nga situation yo sinungi bayisibwa bubi bambi emmotoka yaggwa bayiti bayinza butayisibwa bubi kubanga emmotoka engeri yasaanawo bannange ate wali abali mu maaso awo ate bo bakosebwa bubi nnyo eyali avuga oyo yasinga n'okukosebwa ebifaananyi bitono nnyo bye bakafulumya tebafulumisa nnyo bifaananyi bakwatako tebagadde bitimbatimba ku social media tebagadde batimba nnyo ku mitimbagano ebifaananyi biri ebyakafuluma byokka bye twakalaba ku social media ebyakafuluma naye ebisinga ebyabala bali mu malwaliro bali mu busenge gye babateeka bali ku byuma mu ngeri okubanga mubasabira basobola okubaga batereera naye nga byo si birungi accident yabayisa bubi nnyo musubscribinga munyigene kale Faadi TV oji mbagala nnyo mwenna era mbebaza ne mbagamba nti mwebale nnyo okubanga mugyeekumirako bagita Faadi TV abasinga beebuuza era kituufu yali overspeeding yavirako baana abaana okubanga bafuna akabenji kiki oba ali abalumba ku mukono gwabwe kubanga emmotoka yaabwe eraga ng'eyeefuula n'okwefuula oba wayava kukubona eyeefuula negwa mu kiwonko kwegamba nawe bennyini abali mu motoka tebajjukira ndooza mu motoka ngeri gyagwamu banosooka ne babaliida memori yaabwe neddamu okubanga ekomawo mpola obajjako bafunamu information etegeerekeka esaazi zino memori ndooza kabaluzinga akamemori tekakyakola bulungi akadde kano balina okukola ki balina okubanga balina okubanga babalinda memory egende ng'okomawo mpola tebajjukira nabo byali naye ng'emmotoka abasinga bagitegeeza bagamba erabika yeefuula bwetegeeza obulungi waggulu waayo kuga emmotoka yasaanawo yonna era abasinga bagamba eno tenza nakuddawo newankubadde batenda okugomolola emmotoka ne ziddawo ne bazitereeza eno erabika si yakuddawo ekyewuunyisa abasinga beebuuza abaana bonna 14 bali mu kamotoka ako kweri ka wish nizigamba bonna tebaali omwo kubanga Patricia teyalimu ku abo Patricia kiraga ndooza ali mu mmotoka ndala yali mu mmotoka ndala bali mu ndala kisuubira nti bonna 14 bali mu wish eyo nange ndaba kizibu manya abasinga ali bagusala nga bagamba biki simanyi nga bonna bali mu kamotoka ako naye si bwe kyali kati singa baalimu lwaki Patricia ye kugamba teyayisibwa bubi lwakiraga Patricia teyalimu
mpozi ko nga bali abala be bali mu mwaka kamotoka nga Patricia ate alimu yekka kubanga kiraga Patricia eti yalimu byebyo mubasabire busabizi Sarah mu ngeri Sarah basobole okubanga bawona naye nga byo si birungi akadde kano si birungi mungere kubasabira busabizi basobole okubanga batereera kubasabira busabizi Sarah ebbanga litambuliridde ddala kubanga accident bagivandoza lwali lwanaku lwakutaano nkera lwa mukaaga tebeeza mu nnaku zitwakatambula basinga tebannaba kuddangulu ne beera mbi nakubadde ebiseesinga eri abantu abamala mu kkoma emyaka n'emyaka naye maama oluusi tebiba birungi nnyo tebiba birungi muntu okulwa mu kkoma si kirungi omuntu okulwa ennyo mu kkoma kati tuyinza tunagenda okuweza wiiki nga bazze engulu baaba mungere okubanga musaba mungere okubanga mubasabira mungere okubanga bambi musabira ddala basobole okubanga bawona kabenje kabayisa bubi kaali kamaanyi Fahad TV musabasukabinga temunyigene kade bazadde baabwe bo basoberwa dda basoberwa dda ate nga kiraga ndowooza oba baali bava ku show baganoza ku show baali bava nga badda Kampala baali bava Masaka nga badda Kampala gye bakasiba nga bakola ki nga bamaliza okuba nga baperforminga naye nga bavuga ndowooza speed baali bavuga speed ate nga beepiiseemu mu kamotoka ndowooza oba driver kyamuviirako kugamba oba alina gwe yeekanga oba yaluzinga control kugamba tebitegerekeka just abasinga bonna balinze badde engulu bababulye story kiki ekyaliwo buzibu bwava ku ki buzibu bwava ku ki kubanga abasinga bazze engulu abamu bazze engulu ne byebyogera tebitegereka kiraga ndowooza memory yaabwe yakosebwamukko kati bakyalinze balabe naye nga si bonna nti bakoze ki nti bazze engulu abasinga bakyali mu kkoma kyobola agambye nti mungere okubanga mubasabira basobole okuba ndowooza olengero okyo bimu ku bifaananyi byakafuluma byokka tewali ebifaananyi byamaanyi nnyo byafulumye birala abasinga tebaagala nnyo kubatimba abasinga tebaagala kubatimba nnyo ku social media bafulumizaako ono bafulumizaako oyo gwe bafulumizaako yekka nga omusajja wattu naye yabadde mu kkoma ng'azirise basiza mbupiira zanya gwe n'okuzanya gwe n'obulamu byebyo emuku ebitambula akadde kano bagita Fahad TV gimbagala nnyo mwenna nakubasa musubscribing ate munyigene kade comment section bweri awo oba kabontera mu comment section mwabali Uganda Kampala Saudi Arabia Baghdad bali mu ggwanga erya Iraq Oman bagamba nti mwabali mu Saudi Arabia kibuga Riyadh mbebaza mbagamba nti mwebale nnyo comment section weri awo oba kabuntere awo mu comment section ate osigale nga following musabe mungede okubanga mubasabira basobola okubanga bali kavalinga mangu mwebale bulungi Fahad TV mbagala nnyo mwena